serebu kuno mubaayo nga bameka abali museko Tone twale simu ye. Eteekeddwa gavumenti eno gye tusinza okufanyukira olw'ensonga ffe tumenyekanye wano tuli basuubuze naye tumenyekanye engeri y'okujja ebintu entebe okubituusako mu kitezinga kati tulina ntambula era bano abatulimba ne bamu makyaki biki kyaki esobola n'ekyo okufuna weebeera naye kidyero kirimala tusimatuka tuyinza kufuna ate kirala twagala nkulaakulana ejje era tusaba gavumenti yongere mu bwongezi maanyi tufune ekidyeri kweyagala bannabusi tugenda ffe kulabika ng'ebitundu biri mu nkulaakulana n'ebintu ebiriŋŋanga ebyo n'ebigambo ebyo basebo ne bannyawo munzikirize obwe ya kiro 3 agiteeke mu lyato oba obadde bafunamu akasente naye ate badde bajjamu n'obuki n'obulwadde so byebintu bye twalengera okulaba nga tubijjawo mu ggomola tusobole okwongeza ku nkulaakulana y'ekitundu kino basebo ne bannyawo tulina enguudo zino nga bwe muziraba zifaanana bwe zityo okusirwakuba nti twaliyagadde zifaanane zitya zifaanane bwe zityo okutambuza ebyuma okubijja ewa Kiso okubireeta ebusi kubadde kusimbanga kaggo kwogera nnyo n'amalusi okwagala okukala mu mumiro oluusi nakugamba nti ebyuma bibyo weebine tulina sente z'amafuta zigenda batwala buki bigenda batwala busi kati enguudo zaffe ne muziraba ng'ebiseera ebisinga zibaako omuddo mungi ziba zizise ate nga ziri mu mbeera ebiseera ebisinga eteyagaza enteekateeka eno egenda kutuyamba nnyo ntugenda kubeeranga n'entambula y'ebyuma bya disitulikiti n'enkola za gavumenti ez'enjawulo wano eno mu budde tugenda nga bifuna mu buki mu budde kubanga lujja kuba tulina feri yaffe tukola ki etuleeta wano njagala kugumya baganda bange abakubadde bakolera mu mwalo wano tusuubira nti enkulaakulana tegenda olw'okuba nti bagenda kujjawo ennyumba eno ya maama Namata ekitegeeza nti maama Namata agenda kwongera nkulaakulana wano muki feri eri egenda okuleeta egenda kwongera ku bannabusi bwe tuba tubadde emitwalo 3.5 kitegeeza tugenda kufuuka emitwalo 5 egy'abantu abagenda okuyingira muki mu ggombolola w'ebusi kitegeeza ssente ky'abantu bali bonna abagenda okujja tugenda badipendingako bagendanga kujja wano bagule emmere banywe soda n'ebiringa ebyo tebagenda kujja mu buki mu bungi naye kikyenjagala okugumya abaganda bange abali wano kyenjogerezeganya ezibaddewo tewaliwo alwanaganye na muntu yenna nti oba tulwana ne gundi oba ne gundi wabula buli ekikoleddwa kikoleddwa mu mukwano era tukakasa nti omukwano gwe gukyatambula era tewaliwo gwe tugenda kunyigiriza ku mpaka kugamba nti okufaana obutanya kwa tugenda kujjawo kuki ku mpaka wabula tugenda sigala nga tukolera mu mukwano ogwo abala gwe twakolagana enkolagana gye twakolagana n'abalala gye tugenda okukolagana nammwe abatannava wano okulaba nti tukola ki muvaawo enkulaakulana tugiwe omwaganya egende mu maaso wano kitanga bamuziika wano jajjanga ali luddawa ali wano tibadde ndowooza nti bo batakabuukamu enkulaakulana bakikaki kambuze ku neemabega omulenzi oli yagambye n'agamba nti enkulaakulana evudde mabega nga bagyetaaga era nzijukira bulungi
twali wano nga batandika zino enguudo nali omu ku bantu abagambanga abantu bakulembeze enkulaakulana egenda kujja abantu badde kuno obuyuba bwabwe bali wano tugenda kukola mwami Kanabo nga sina kwebaza ne kasooka nkwebaze mukubeko mukala lwansonga bbiri okuzza abantu emitima ne babeera nga baki buli kintu kiba nga kiri kiriya ne mbagamba abaaliwo mu kiseera ekyo basijja kwatukiza manyi ne mbagamba enkulaakulana ejja naye bannanga abadde n'obuyimba bwa ku makubo bwe baliba bali mu oluguudo olwo balifuna batya akasente bajjewo bati babutwala ezingo bawala lwakakimwatayagala mwaize ndi wa dippi nebagakimwanatayagala byabufuzi endoza akuba bikube atukuba ne bagamba mujja kukabira mu muka gye bujja tukole nno ku ndagaano eraga nti bakoze oluguudo wano ekiriddako abantu balifunayo akantuntu era baagaana amiina kalwadde tugamba nti enkulaakulana ejja bane babeeramu okwemulugunya mwami Kanabo n'oyingira mu lutalo olwo ekyo nkikwebaliza amiina ekyokubiri nti nze wano we banzaalidde manga bamuyisa mu lyato nga bamuleeta mu mbejja nzaala kitange yamuyisa mu lyato n'amuleeta wano bwe mbadde ngenda mu ddwaliro okunzaala bampisa mu lyato bwe mbadde ensoma bampisa mu ki amiina kalwali baba baleese ekidyeri wano nze mpulira nga sikina mbulwadde buki wabula enkolagana ennungi n'abasangiddwawo kyokka nze yennuma amiina abono singa abantu baali nga bataano mwegomba omutima ogwo waliwo abantu abalina ssente nga balina bipapula bibeera mu nju zaabwe kale kweza ogenda okumwaza olwaliro nga talinayo miliyoni 2 naye nga genda kupa miliyoni 3 nagenda akolaki azinoonya sebo kyensaba enkulaakulana eno njagadde nga nange nkyali mulamu kubanga okuva ku Nambi onoonya alina emyaka gye nnina eyazaalibwa neggulu muwedde miliyoni awanike omukono waali ayazaalibwa wano nga bamuzaalira wano naye nze banzaalira wano n'olwekyo ssebo mukama wange eddaka zompadde bwebale nnyo abatuuze mbasibirira kino sirimba gwe tonnimbya ebagane buzabuza abantu zebanzalire wano ssebo todde mukulimbalimba bantu omanyi bagane embalimbali obulenzi nze beere nga bugenda kubuzabuza abantu please sagala kumanya abantu nti omasabo nkomawo ku nsonga eno sebo obula bulungi abatuuze ensaba ensonga eno giwulirize tuka ku bunene buno obulenzi obuze obwebwa emmere busiriwala nga busiriwa ku bantu abakulu please mbadde nsaba ssebe biri wano mukulu Kanabo n'abalala n'ab'omutima omulungi nga bagambye tulabe nga tukwatiganyiza wamu puroguramu eno ekole ki ekikulu ekirimu kyonna kyempwiddemu kya mutima mulungi okukaya ne bannaffe abakola ki naye bakutuukako obulungi naawe gonzagonzaamu amiina kubanga nze banzaalira wano bagenda okunzala nga nampula kumpi twamuza bigere kola ki ate banziika wali kati bwengamba kyonganzija bamalaluka agasiga egasiga ebbeeyi ku kyalo kuno nga twalewa era nina okubanga tulina kuteesa buteesa sebo ŋŋenda ntyo omukama abankomere tebigenda bulungi entambula ya buseere buli kimu kya buseere tusaba batuwa entambula tusobole okuganyulwamu naffe tusobole okufuna mu gavumenti tusobole okutuyamba amannya Daniel Kamaanyi kyamaani w'ekitundu kino yeekuwe busi kidyeyo kijja kutuyamba ngaffe abamu tulina abaana baffe e Kampala mu kutwala ebintu kiba kizibu nnyo okubitwalayo naye kati ekidyeri abaana bange bajja kujjanga n'emmotoka yaabwe bajje batikka ebintu byabwe babitwale babiteeke ku kidyeri emmotoka yinza okujja eggulo limu neesula kuno enkeera neetwala ebintu byabwe twali tusanga obuzibu bungi nnyo ffe abatwala ebintu e Kampala erinnya nze Joyce Lwanga zaali 27 Septemba 2024. In fact ku mabaluwa agamu agawandiikibwa minisita okuva ku disitulikiti nga galaga nti ekifo kino kigenda kubeera nga kigobangako ekidyeri. Ninako ku bbaluwa eno nange bampandiikirako nga bantegeeza naye ng'enkola bagirambika. Enkola bagirambika mu Lunyanyembe nga bagiyita corporate social responsibility. Corporate social responsibility kitegeeza oba nkola yankwatizaako oba nkola ey'okubeera nga tukolera wamu ffenna nga tukolera wamu
gwe n'oli noono atudde eyo nga ffenna tukwatizaako omulimu guno okugenda mu maaso. Gavumenti bwetyo bwe yagiyita. Kyajja kitya? Gavumenti erina enteekateeka zeeyagala okukolera ebitundu nga mu butuufu eyagala nnyo bikola, zituukirire wonna wonna abantu babeere bulungi. Naye olw'ensonga nti oluusi bajeti tegiganya kukola mu kiseera ekyo kyennyini, ensigaza puroguramu ezo nga ekyazitaddeyo naye ng'ezitunuulidde bweti. Bosi bagirowoozangako nnyo okubeera ng'egenda kubeera ng'efuna ekidyeri, naye nga essente ezigiweesa ekidyeri teziriiwo. Mujjukire senga baba batuwadde ekidyeri, eryo liba lifuuse ekkubo lya gavumenti lyesakirira, lyeweera amafuta, nga bw'oyitako buyisi otambulira buki bwereere ng'oyitako buyisi. Kakati bwe yagiraba bwetyo, naye ng'ate abantu b'e Bussi twali twagala nnyo okulaba nga ekidyeri ekyo tukifuna, naffe tubeere nga tuli yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Kakati mu ngeri eyo olw'okuba yali tennasobola, naye ng'ate ffe twagala nnyo nga lufuuse oluyimba eri ministry, eri pulezidenti, oba buli omu gye yakikanyuganga. Kakati ne bagamba nti nno Bussi tukiwadde ekiki, Bussi tukiwadde ekiki. Simanyi oba bwe njogera ku kidyeri okubeera nga kigoba wano musanyuka, mwenna mufunamu ku ssanyu, kubanga waliwo abalala nga bo tebafunamu n'akasanyu n'akatya n'akamu. Naye nze nandirowoozezza bwe tuba nga tufuna ekkuba erituyunga ku lukalu, eyo yandibadde enkulaakulana esooka, buli muntu yonna gye yandyettanidde okulaba nga ejja mmujja ku ddaala erisooka ate emuzzeeko ku ddaala erikola ki, eriddako. Kaakati yeyo enkola ey'okubeera nga tukwatiza awamu. Njagala okubategeeza, obadde boogera ku Evangelist Drake Kanaabo, sebo weebale nnyo, sebo weebale nnyo, naye si yeyo yekka, si yeye yekka, basebo ne bannyabo. Enkulaakulana eno abantu bwe bayingira mu bitundu bafuna obulumi bw'ekitundu, era naawe nga bw'obulina kujjako nga ekitundu wakiyingirako gwe n'omatira nti kyekyo, naye bw'oba tomatiranga bafuna buli muntu alina obulumi, kiki ekimuluma, kiki ekimunyigiriza. Naye mu butuufu ebinyigiriza Bussi bingi. Kaakati mu bantu bano abajja era mwabeeramu abalina obulumi era nga tubufaanaganya nammwe bwe mubulina eyo, naye mwalimu ne Solageni, naye mugikubireko mu ngalo. Solageni kye kitongole ekibunyisizza amasannyalaze gano mu kitundu kino kyonna eky'e Bussi, era njagala okubeebaza in their absentia nti bakoze omulimu gw'amaanyi okwakisa ekitundu kino, basebo ne bannyabo. Kati buli wooyita waaka mu ngeri y'emu ate era ne bagamba nti bagenda kuyambako, bagenda kukwatizaako okusobola okulaba nga olutindo luno lukolebwa. Abo mbakubireko mu ngalo ez'amaanyi obutaliiwo bwabwe. Kaakati gavumenti yeetuwa kidyeri, egenda tuwa ekkuba eryo, amafuta egenda gatuwanga, egamba nti ebyuma ebigenda okukola nabyo egenda kubeera nga ebikola ki, ebiprovidinga, kubanga yo yebirina, basebo ne bannyabo. Kati fe abantu abalala batutunuulira naffe mu kwetaaga mu bwetaavu obw'enjawulo okulaba nga naawe osobola okwefaanaanyirizaako Solageni, osobola okwefaanaanyirizaako Evangelist, osobola okwefaanaanyirizaako Mwami Nsubugaabo, abasobola okubeera nga bagamba nti naffe tulina obulumi bwaki. Naye njagala ndabe ku mikono abalina ku bulumi bw'ekitundu mu ntambula wano, mikono gyokka tuwanikeko ku mikono. Bw'aba olina obulumi mu ntambula ne bw'obeerayo nsaba owanike emikono, muli eno nga sibalaba. Kati ate waggulu njagala wali kati sebo, wali sebo, wali nga tubanna balaba,
abeeyo obalabye oba bakubye mabiga abeeyo bwoba nabo balabye ate njagala abaawali kimu gavana olwalimu environmental officer n'abalala era bw'oleeta abantu abo n'obagamba baddeyo boogere ku kidyeri kubanga abamu abalaga obusungu bungi nnyo nga bulinga abatayagala ki nkulaakulana kakati nga bino tebabiraza bino bwe biti kati ng'ate nabala abantu balina okuvaawo enteekateeka egaziwe otunuulira enteekateeka eno nga z'okwenkanakaawo bwetyo ebigenda okuzimbibwako byebintu ebyefaananyiriza ebyekyanvubu wali bagenda kuzimbako bisingako ku bigenda okubeera ekyanvubu wali ekyo mukikubireko mu ngalo ebiba bisingako naye omwalo ogwo nga baguzimbyeko ebintu ebisinga ku byekyanvubu baba bamaze okukolera bizinesi egenda okukuyimirizaawo baba bamaze olwedde okukuwaki bizinesi bagenda kuzimbako awakuumirwa ekidyeri kino ng'oggyeko olutindo olwo ddo bagenda tuzimba bagenda kuzimbako staff quarters abakozi we bagenda okubeera ekidyeri kigenda kuvanga eno ku makya kigende nakiwogo ekyo tugenda okugobanga ekyo mukisanyukireko minisita yabuuza mwagala ekidyeri kyammwe kigobewa nga tugenze mu mirundi gye tumukyalidde netumugamba n'agamba kigungu nakiwogo kakati ate bwe yalaga ebizibu by'ekigungu nga weetaaga omulimu munene n'alaga nti nno nga ffe naffe twogera nakiwogo n'agamba nakiwogo wajja tubeerera naffe wangu minisita yagamba ku lw'ensonga ku lutindo luli bajja kwongerezaako bwongereza katono nga byeri bigobawo bimeka 2 so tugenda kugobangawa nakiwogo nga bw'ova wano ku ssaawa 12 kitundu ogenda nakiwogo n'osobola okutuukayo ku ssaawa 1 n'ekitundu oba 1 kitundu kati kwemu kitundu omuntu osobola okugenda mu ofiisi e Kampala n'okola emirimu gyo ate n'okomawo ku ssaawa 11 mujjukira ekidyeri ekyo kigenda kukola emirundi emeka emirundi 3 era bw'oba gw'onoolinda entambula eyo mu mirundi 3 mwolina okwepulogulamingira so kakati kugenda kuzimbwako ennyumba nga abakozi basulawa kugenda kuzimbwako kabuyonjo ennungi ezisobola okugendamu abantu abali international n'abali ku mutendero ogw'ensi eno kubanga kigenda kuleetanga abantu ab'ensi endala nga bayingira ate nga bwe bafuluma ate nga naffe tuyingira nga bwe tukola ki bwe tufuluma ekyo nakyo mukikubireko mu ngalo bagenda kuzimbawo mu bitundu wano registration bwe bawandisiza abantu buli agenda kati no kubiriza gwe bayinza okugamba nti buli anaagenda ng'olina okubeera n'endagamuntu kati bw'obanga tolina ndagamuntu ne bagana okukirinnyako ebyo binaaba bibyo so ng'oyita mabamba ng'otwejjamu kati ebyo byonna bwe bityo bigenda okukola ki okubeera bagenda kuzimbako paakingi emmotoka zonna ezibadde zigobanga eri zonna zigenda kugobanga eno zonna zigenda kugobangawa ziryoke zigende eyo gye zaagala ezigenda ku ggombolola zigende ezigenda mu nnimiro zigende ezitwala ebyamaguzi zigenda kuvanga eno nga bwe zidda eri nga bwe zisomba ebyamaguzi zikola ki nga bwe ziddayo basebo ne bannyabo ndowooza enkulaakulana eyo mugiraba paakingi egenda kubeera wano nga ngazi bagenda kuzimbako paakingi y'abasitaafu nabo bajja kubeera n'emmotoka zaabwe bagenda kuzimbako administration block offices kwe zinaabeera kati ndowooza mulaba ebintu bwe biri ebiki ebigazi basebo ne bannyabo mbayitiddemu musobole okulaba obugazi bw'ekintu kino n'obulungi bw'ekintu kino mu ngeri emu kati nzira wano abantu abatudde wano kubanga we bigenda okukola ki okubeera basebo ne bannyabo njagala okwebaza abantu abatudde wano kubanga babawadde ebigambo bingi nnyo temuvaawo muveewo temuvaawo muveewo mukalazi yabagoba gundi yabagoba ani yabagoba abamu bayinza okuba tebaagala nakuntunulako naye enkulaakulana
buli lwejja ejja n'ebirungi ate n'ebibi, wadde ebirungi nga bye bikola ki, bye bisinga. Kaakati simanyi twanirize enkulaakulana oba tusigale mu kusoomoozebwa, tusigale mu mbeera zaffe. Ekyo nakyo tusobola okukola ki, okukisalawo. Naye ate enkulaakulana nga yazze ye beekoze eki, ebezze tosobola kugigoba, tesobola kukola ki, kugigoba. Bassebo ne bannyabo, wano njagala kwebalizaamu abantu abatudde wano, kubanga bwe twagibatunuzaamu baba batunuzaamu ebintu bingi nnyo, era nga Honorable Kansala bwe yabagambye bagipoliticizinga nga bagifudde ya byabufuzi, ejja etya ku mulembe gwa mukalazi, ejja etya ku mulembe gwani. Naye olwezze ku gwani si nsonga, naye tugifunye bassebo ne bannyabo. Ekyali egireese si nsonga, naye ezze kye twagala bassebo ne bannyabo. Njagala okubategeeza kaakati abantu abali wano bambi bwebatunulira kugamba bambi bali nabo mu nnaku agamba katutuddewa tugendewa, naye ng'ate waliwo ezo embeera era nga bwe zijja mu nteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan mu kuzimba enguudo mwasanjala ze batandise okuzimba. Poliisi ya World Bank yateekawo enteekateeka nti nno tekyasobola kusasula compensating abantu bali ku nguudo okwo kubagenda kukola mwasanjala ku lw'enkulaakulana, era nga balina enkola eyita mu bantu abo okubeera nga babasaba busabi basobole okubeera nga bakkirizibwa babakkiriza okuyisaawo oluguudo olwo abantu bakulaakulane, eggwanga likulaakulane. So mu nkola eno mwe twayita okulaba nga abantu bano abatudde wano naffe tubasaba mu butuufu basobole okubeera nga bakkiriza oluguudo luno lusobole okuyitawo, feri yaffe efune weejja, ebintu ebifune we bijja, tusobole okubeera nga tutambula. Naye njagala okubeebaza nti nno abantu bano ekisoboka kyonna kikoleddwa era ne bakkiriza. Ekyo mukubireko mu ngalo, ekisoboka kyonna kikoleddwa ne bakkiriza. Mukyalimu akabeera katini nnyo, tekaweza percentage oli gy'agamba, katono nnyo akasobola okubeera nga kamalirizibwa okulaba nga waakiri omulimu guno gutandika. Omulimu guno gugenda kutandika mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Ekyo njagala mukitegeere. Baliwo abantu nga 7 by the way, 7 naye ku 7 at least enteekateeka bonna bagikoze eki, bagikkiriza. Era waliwo ndowooza twandika ku bizimbe ebimu kati mu kiseera kino twandibadde tusobola okugyawo ku biki, ku bizimbe ebimu bassebo ne bannyabo, kubanga mu nkola gye tuyiseemu oli n'awaayo, kati ono yamala dde okuwaayo. Kiba kitegeeza mumukubira bukozi mu ngalo. Eyo ennyumba ekuli emabega yamala dde okukola ki, okuwaayo. Mukyala Namatawa ali oba wanikako wamma ku mukono jangu wano akulana esobole okubeera ng'ejja mumukubireko. Kakati waliwo era mumulabiranga ddala, ono omukyala mumulabiranga ddala, mubanabafuzi mumanyi okugamba nti no mulabiranga ddala, naye omukyala yeewaayo n'omutima gwe n'awaayo oyo mumulabiranga ki, ne bwabanga aguddeko obuzibu maama bakulabiranga ddala. Waliwo omwami oyo abulamu katono nnyo, omwami Mukasa waali alina waalazeeko, oyo mwami Mukasa oyo naye abulamu kitonotono nnyo. Kyova olaba mbagambye ku budde bwe tulina tujja kuba tumaze otutuukiriza. Waliwo mukyala Meegooli, ndowooza mulaba ennyumba eyo nga bweraga eyo. Mukyala Meego oyo bannange naye yagamba kukikwatagana n'enkulaakulana, ennyumba eveewo eyo, ennyumba eyo girabye
eveewo era kwago ebyo naye talina resistance yonna, talina kwegamba nti omutima gwakakanyala ku nsonga eyo talina. Era kyemmanyi yajjako mu lukiiko lwaffe nti enteekateeka yonna nga aboogezi bonna bwe babadde bagamba nti nno tewali n'omu gwe tugobaganya, weewaawo nga tugyagala buli muntu yenna mu kaseera akasigaddeyo kengenda okubagamba tugenda ogikolera eggwe. Bwe twali ne minisita ku mulundi ogwasembayo Jeno Katumba Wamala, njagala tusooke tugatte engalo zaffe nga tukubira Jeno Katumba Wamala, minisita wa transport, works and transport and communication, engalo nga z'amaanyiko okusinga ku ezo n'ezeeringa bwe zivuga. Bw'alaba aziwulidde mu kamera kale anaagamba nti twamukubidde ku ngalo, okusobola okubeera nga yategeeza nti ye waabizinga, entambula z'ebizinga azimanyi, talina waaganira busi kufuna kiki, talina waaganira busi kufuna kidyeri. Era ku nteekateeka ezaasembayo yatugamba ebigambo bino nti bajeti y'eggwanga eri mu bilioni 5.6. Kakati busi nga busi baali bagitunuuliza oluguudo lw'emuziina naye bagenda otukubaganyamu nga luli mu bilioni 2 okulubuusa. N'agamba enkola ey'ekidyeri egenda kumubeerera nnyangu nnyo okubeera nga agiteekesa mu nkola ffe tufune ekiki. Era n'agamba nti ye olubimbi lwe lwakolako kati bwe twamala okuvaayo nga lwakulongoosa kidyeri ekijja ebusi kisobole okubeera nga bakiteekateeka ajja kitongoze. Era tumulindirira wano nga tumaliriza bino byonna ajja atongoze ekiki ekidyeri ekyo mukikubireko mu ngalo. Kati wavaayo ng'atukwasizza inginiya ow'embabazi, bamuyita ow'embabazi, okusobola okulaba nga enteekateeka eno agiteekesa mu nkola ey'okuzimba olutindo. Ffe kyeyatusaba ye minati okulaba nga olutindo luno lukolebwa. Enteeseganya enkola endala zeza sola gino okulaba nga beetegeka okulaba nga ebintu ebyo bateekateeka ekyetaagisizza akasente akasoboka bakaweeyo. Obuvunaanyizibwa bwo nange naawe n'oli bwe njagala okutuukako. Bakumaliriza mu kaseera akatono ke ŋŋenda okukugamba bye njagala tukwataganye nga bw'obeere ennakusaza ng'obadde oyagala ekidyeri nga bw'ogamba nti ninawo emitwalo gyange 5 ku lw'omukyalo oyo, ku lw'omukyalo oli n'oli nange nsobola zikola ki oba gye muli bw'omanyi bwe twogera ku kyesente ate kino bagamba gye muli ayo ng'osobola okugamba nti n'olukumi ndulina wadde oli sente ntono, n'50 nzirina, n'omutwalo ngulina, n'emitwalo 5 njirina, n'emitwalo n'akakadde nkalina. Abantu bano kwegamba tuba tetubayisizza bubi, Mukama yeebazibwe okusobola okulaba nga bakola ki, bava okuba bakkiriza enkulaakulana. Omuwanika waali munzikirize musituleko tusobole okukola enkulaakulana. Ne bw'oba olina 15, ne bw'oba olina omutwalo, bwe kinaaba kyetaagisa nyaba ogenda kubawa ennamba yo osobole okulaba basobole okuteekako ssente abasinga obungi zisobole okukola ki. Bw'otubuulira buwulizi maki mawulire ojja tuwa records. Abantu abo tujja bateeka mu kitabo kyaffe ekya bagiyita what book of Genesis nene nnyo ki awamu naye bw'obanga manyi mujja kiwuliriramu emirembe. Bw'onoobanga weeteeseteese omukyalo oyo wakola ki waali. So yeyo enkola era kyemmanyi egenda tugasa nnyo okulaba nga abantu baffe bano wakiri bavaawo naye nga balina kyebakoze eki kyebafunye. Kati ennaku tubuzaayo ntono, baatugamba okutuuka mu Agasiti, okutuuka mu ki gwe gw'omunaana
Era ennaku z'omwezi mmeka? MC and the representative of SACCO. You will excuse me, I will not speak in Luganda. Lacking a lot because of lacking of direct connection to the mainland. But because of that, I will thank the chairman for the initiative of robbing to get this and reaching at this milestone. I will thank the SACCO for the effort. The sub-county, both political and technical team, they have worked tirelessly to reach at this. So thank you very much, people of Busi, and you welcome this development. In a special way, I will thank Kanao. Really, he has done a lot. He has put in a lot of effort and might energy to see this thing happen. And yes, we are not seeing it here, but it has come. It is coming, and we shall own it. Before I go any further, I will first introduce my staff. He is a new man here, though historically he was here, but he has been sent here to add some more to energize the station. God, all the time. Thank you, Jose. What to observe? Banange mwena abali wano batumidde aliko wano kumiyonga polisi n'omuntu wa bulijjo egombolole eno wano paka zinga seba tukolagane okusigira ddala ky'abaana baffe temubeerabeera okutambula nabo bamama abalungi abali awo mujirira nnyo naye mulese abaana basuyuse bataata abataweerera abaana ekiseera kye kino tusiimye nnyo nti ffe ligenda kubeerawo abasirikale waliwo ababadde batya nnyo okujja ku kizinga naye ffe twajja bigenda kubeera bulungi. Mwebale omuntu the community with the police, so he is here to work with you, and I know he will work. Development comes with many things. This is development. It is not a small thing. And when development comes, criminality increases. So, people, you try hard when this thing comes to desist from committing crimes. And development is a broad thing. Development includes even education. So, you people, when this development comes, you educate your children to see that your area develops even more, to minimize criminality. You know, people who are educated are they do less criminality. They don't do criminality. How do I call it? No, when people are educated, they do not commit crimes because they are employed to some extent. But when they are not educated, they do not get any employment. So it is employment that reduces on criminality. This development has come here. I urge people here to own it. You people of Busi, own this development. It has come to you. It has not gone to any other place other than here. So you people of Busi, you are blessed. Embrace the development. Then people have discipline. You people, you try to have discipline. Discipline also is broad. It is not a small thing. Discipline means that
those people who have been taking a lot of drinks, they may think that we have been given Itamaka Road, and when they come here, they want to walk up to Entebbe. No, this is not a Tamaka, it's just a ferry. So don't drink a lot of waraji, and you come to walk to Entebbe, lest you drown. So have discipline, you drink responsibly. I think that is all I can share with you. Others we shall share as we come to visit you. As mention names, I might forget others. Agambye n'abalala bangi abantu era mu nkola eyo. Honorable General Wamala Katumba was very happy with all of us. Kakati oyo omukulu General Katumba Wamala, Minister w'ebyentambula, actually joining government to have development and have a landing site for the ferry. Naddala okwegatta ne gavumenti okulabanga wabeerawo enteekateeka eno ekolebwa ku mwalo okufuna ferry. And so he assigned one engineer to work with us on this project. Kakati nno n'alyoka awo omulimu engineer omu okusobola okulabanga akola ku nteekateeka eno. We also want to thank other partners who have joined hands together with us to make this project a reality. When the work is completed and is ready for commissioning, he will personally come to Busi and commission it. And he has tasked me and the team that Honorable Charles led to keep giving him progress of what is happening. And the other update is that the landlords, many landlords have been contributing, as Madame Rita has given you her number. They've been contributing so that we secure this land completely for the purpose for the ferry landing site. Amount is very little. Even 1,000, 5,000, all will make a bundle and we finish this work quickly. Kakati n'agamba tewali muwendo gwa ssente mutono. Olukumi, 12,000 zijja kukola entuumu ya ssente zisobole okukola omugaso. And remember, we don't have much time, as Chairman says, only 13 days left. We need to put our hands together and work on this. Ferry is part of the road, and you will not pay any money. From here to Entebbe, it's free of charge. Kakati mujjukira nti gavumenti singa eneebeetuwadde ekidyeri kino ejja kwemaza okutondawo ekkubo eryayo nga kijja kuba kya bwereere bw'oteekako buteesi mmotoka yo oteekako buteesi bintu byo n'ogenda n'otunda n'okomawo n'oddayo ewaka ate n'ogenda n'oddayo. And many other things that are going to happen when we have our road through the ferry. Nga n'ebintu ebirala. Other things, the chairman and us, the people who work closely with him, I'm one of them. There are other things we have started for Busi Island. One thing I know about continuity, for things to continue, ekyamanyi ku bintu ebyo ebito nga bwe kitandikiddwa ng'omukulembeze bw'akitandise. Once that leadership changes, the pace at which that work goes is slowed down. Nti obukulembeze bwe bukyuka ebintu ebimu bitandika okugenda kasoobo. So remember, if we want the things to go quickly and continue to go ahead, we need to go with the speed that he has started. Akakalanga akankubidde munkubireko mu ngalo. Nti bwe muba mwagala ebidduka speed, tuli mu kaseera ak'okulonda kano tebababuzaabuza chairman akyaliwo okuddusa ebintu ebyo bidduka ennyo. Ne ba development partners baffe nga bakyaliwo. Basebo mujje abasigadde bali mujje eno mabega w'ekipande. Enkulaakulana bw'ejja oteekwa obutavaawo naawe n'okulaakulanira wamu nayo. Togirwanyisa, togiwakanya, kubanga eteekwa okuba ng'ejjiridde kuyimusa gwe. Oba
oba omanye ekizinga bussi ekyali kifaanana emyaka 2 egiyise 3 egiyise n'okiraba olunaku lwaleero manya nti Katonda alina kyakola ku kizinga kino. Bannange abamu n'abo abamanyi ebizinga ebirala bagamba nti enkulaakulana bw'ebanga teri mu kitundu, ffe abamanyi eby'omwoyo wateekwa okubeerawo emyoyo emirala egituula mu bantu negiziyiza ekitundu ekyokulaakulana. Ogera okulaba nga balwanagana, balogaŋŋana, bakyawagana ng'ate bonna Bannayuganda. Ne wabeerawo ekintu ekyo, naye amawulire amalungi ge tulaba wano, emyoyo egyo gyagenda dda era mwekubireko mu ngalo. N'olwekyo okulaakulana kati kutandise. Njagala okwebaza Katonda eri bonna abagambye nti ekitundu kino kikulaakulane ng'ekidyeri kijja wano. Babaddewo, nze siri munnabyabufuzi era nze saagalira ddala kiyitibwa bannabyabufuzi. Bannabyabufuzi bali wano era saaliyingidde, nze saalibadde na wano, naye bwe nawuliramu nga olulimi lwe boogera abantu abatapusi balabika nga abalutaputa mu ngeri yaki y'ebyobufuzi. Naye mbaga nti nze siri munnabyabufuzi. Bwe najja bwe nti ne tutandika okwogera olulimi lwaffe olw'abantu n'olw'omwoyo, ndowooza abantu bajja kutegeera. Y'ensonga lwaki ekkanisa eri mabega wano tubadde tuli mu lukuŋŋaana ne bagamba mugende mugizikize, kubanga enkuŋŋaana tezibeera 2 mu lusiisira lwe lumu. N'olwekyo neebaza Katonda nti nga tugenda okulongoosa wano, ng'obanga bagenda okulongoosa wano, ffenna tukolere wamu tusobole okulongoosa wano. Olaba nga abamu baba badde ku buntuntu, mujjewo ekizimbe, omusumba wa bano taliiwo wano, naye bw'abanga waali emabega yonna gyali, kubanga nagenda okuwulira amawulire nti amawulire nti ekkanisa yeremeseza, ate ekkanisa kitangaala, ate eremesa etya. Nabadde nina okuvaayo mu busobozi bwange n'amaanyi, nenjogera n'omusumba nakkiriza ekkanisa eveewo wano. Ekyo ne tukikkiriziganyako era mu busobozi bwaffe obutono ne tukkiriziganya naye, kubanga nze ndi wa musana, njagala nnyo bwe mutwogerera eri mu kizikiza, nze mbireeta mu musana. Omusana gwabadde nti kyaki katugijjewo wano, edda awantu awalala ekitangaala bwe kiba awantu wonna abantu bajja kigoberera, abantu bagoberera kizikiza. Era kyetwakkiriziganyizzaako nti ekkanisa eno yatwala ssente n'okugizimba ne byonna, naye nteeka omukono waggulu n'omwana naye omumanyi ffe abaawano bwe tuba nga tukunoonyereza ekifo, ab'eggulwe bonna kubanga baagala Katonda nga banoonyeza ekifo ekkanisa eno weyinza okgenda, nze mwami Kanaabo nja kuzimbira ekkanisa eyo. Eri temporary, eteri ya bulooka, naye ng'ekkanisa egenda muki abantu ne basinza Katonda, kubanga Katonda ali wonna. Bachairman abadde takimanyi, n'abalala babadde kye bakimanyi, naye ekyo nga bwe ŋŋambye nti nze ntambulira musana, ye kunze, ye nedda, kunze nedda. Kye twagambye kyekyo ne tukkiriziganya. N'olwekyo ekkanisa temugitunuulira nga sitaani, ekkanisa temugitunuulira ng'obujeemu. Ekyo kye twakkiriziganyizaako nti ndowooza okutandika, era n'ekiseera kyayo akimanyi nti mugenda kutandika. Kakati bwe baba batandise, kyaki mujja kulaba gye neegenda
mugendeeyo musabireyo. Mukama abawa omukisa, mwebale nnyo, mwebale yadda. Let's have a group photo. Mwenna muyinza okujja ne mubeerawo emabega w'abakulembeze baffe.